obadde okyayogera ku nsonga y'okukolera awamu oba tukkiriziganya oba tetukkiriziganya naye tulabe nga tukwasaganya ensonga ezikulaakulanya eggwanga opposition government ddi lwe tuyinza okutuula awamu ne tulaba nga tukkaanya naddala mu nsonga nga zino ezikwata ku nsi yonna nga bwe tulaba omukago guno gwa NAM guli international n'ogenda olaba wakyaliwo era okusika omugwa ate ng'olukuŋŋaana luno lugenda mu maaso. Mutual respect okuba ne mutual consensus ku bintu ebimu kisobola tuyamba okwachivinga ebinene where necessary n'okuba okuembracing environment eri symbiotic that symbiotic relationship buli omu n'amanya ayinako waakoma naye ate ayina weyeetaaga munne okugeza singa tubeera mu communities zaffe mutuwangaali osanga abasajja bakulu nga oli haji amakage haji mulamba ali ku kyalo naye ng'alina banneiba ng'ate si basiraamu n'osanga muzayize bidaayo ng'afumbiza muwala we tagaana kuyita haji neiba oba haji owokumutala gundi oba omukitundu gundi najja n'abeerawo ku mukolo tutwale ekifaananyi ekyo that respect abakulu waliwo enjawukana ezimanyikiddwa of course zimanyikiddwa gwe kati bwobanga osobola nze omusiraamu osobola okuŋŋamba nti katonda muzaazise sisobola naye katata oliyo agamba katonda waazaala oli katonda we yazaala naye nze owange takola ki olabye ekintu ekyo so owange tazaala n'olwekyo bwampita ku mukolo gwe siwali kiŋŋana kugendayo kubuuna omwana gwafumbiza kikolwa nawange kyasobola okukola tutandika okulaba Uganda mu leve eyo nti ebintu ebisobola okubaawo n'omukulembeze olwaleero aliko akimanyi nti ebintu bingi ebiriwo oluusi byatayagala oba ebyo byayagala naye ate ebyo byatayagala nabyo bisobola n'onaamuwakanya alina okukkiriza nti bikyasoboka okubaayo naye mu ligimu ye singa ajja kugeza ng'abantu ababi abantu abatuwakanya mu bulamu bwaffe tobeewala babaayo bwe tugamba nti ze baŋŋema saawa yonna era naye ajja funa opposition kiringa nga bwavu teri gwe baabugema era omugagga ayogera nti ze twamala you are just kugamba confused you only don't know what you're talking about tikuba tebakugema bwavu ate era nga boolaba bano abako betuwasaamu family gyetuwasa nosanga omwana omuwala ng'avuluga omwami we nti mwavu n'omubuuza nti gwe wammwe baabagema obwavu bannyoka abakuzaala bali bweru wansi eno mwe tuwangaalira kusinga kyala so embeera eyo ey'obutawa obuteetegereŋŋana wakati mu bunafu bwaffe ng'ate ffenna tuli bawamu kiba kikyamu nti ono omuko awasizza nga mugagga nnyo oba nga mwavu nnyo najja mu lubu lwammwe aba afuuse wammwe gwe muzibira mu mbeera yonna gyakola gyali omukulembeze aliko kasa mumukkirize ne mumwendoosi nga nti ye mukulembeze aba mukulembeze wammwe era obusiraamu butugamba omukulembeze aliko wa ulil amri minkum abababa w'ebiki ittakullah wa ulil amri minkum mumuti ate n'abababa w'ebiki ababakulembera so okuwa abakulembeze ekitiibwa kintu kikulu katugezemu ba chairman nga tuli musiraamu ku kyalo tosobola kusala misango gy'abasiraamu ng'ogisala gafula era ojja kusanga chairman oyo nga abawa respect eyo era nga abanjula nga abasiraamu mu kategore yammwe naye nga alina ensonga gy'abakolera kukuba ye chairman wammwe kakati mu mbeera eyo ebyobufuzi ndowooza byandibadde bigenda kwerevu naddala abafirika bannakunkunye edda tusaanye obuteewanana kyetusinga okwetaaga bwe bumu kuba ffenna tuli baana ba Africa wadde tulina byetukkiriza nti ebyo tetubikkirizganyizaako where necessary but at time wabawe byetugatta tukkiriziganye tugatte olukuŋŋaana nga luno lwa NAM lwandibala bitugasa ne tumanya na reason lwaki Uganda affiliating oba alliance ku NAM ne tumanya foreign interests zaffe ne tumanya nti kati ffe kitutwala mu NAM twagala tunda mwanyi twagala kukola kino na kiri era bannayuganda tebandirwevumye oba oliawo n'opposition kubanga luli political wandisanze nga mulimu n'emu ku policies eziraga ntwagala ku advancinga political policies zaffe kumusa we are suggesting this and that oba twagala kubolowinga ku nsi eno tukyuseemu bweka tujja kulaba nti trend ya political policies za Uganda zigenda zikyuka n'omukulu alabika kati agenda getting confused
nti yasooka kwembula esinga ziri policies ezaabo ba Thomas Hobbes ba Adam Smith n'abalala policies zaabwe talatuuse ekiseera kino ojja mulabanga twetaaga okukyusa alaga nti yayina engeri gyayagala okukikola ki okukikolamu naye nga ate taagala alaga nti ayawukana ku bali tekisoboka ensi zonna ziyimiridde ku policies z'abali ba philosophers tokyasobola kugamba nti mu globalized world gwogenda kukolayo ebibyo obituume erinnya lyo nti polisi yange yakidda kyonka mpa kyakulabirako nti yange yakidda kyonka based on what eteekeddwa okubaako abalowooza mu kusooka wadde tebaali baddugavu oba oli awo wadde nga nabo bagamba nti civilization bazibba eno mu Africa naye baatusooka okutegeera so can we get to emulate from whatever they foresighted and we organize ourselves kubanga bye baforesighting ebisinga tubirabako bw'otuuna ya political policies ezimu wana abantu engeri bazembula esinzeemu n'engeri eziri ku affecting abantu abasajja bali babyogera nti singa omuntu agira bwati singa capitalism ebaawo obwavu bujja kuba bungi ku side emu abala bajja kenenulwa si bwe kiri oyo bigenda mu maaso kati baba balimba ki ate nga wembula esinga dda polisi zaabwe kati saawe tolina ngeri gy'obavaamu tolina ngeri gy'okiddukamu kubanga kufumbiza muwala wo musezi n'azaalamu omwana obulwedde kiba kiwedde buma muyingidde olulyo oluki olina kukyewalira eno mu kusooka kati oba twagala kwewala ezo ensobi obutaziddamu tukwatagane kuba tuleekera okukola ensobi mu divisions bano abasajja tebatudde nabo bo batwagala twawukanye kivula bafujjirira oludda oluvuganya ne bavujjirira noluno oluli muki mubuyinza yes ezo ziraba international organizations zirekayo okufandinga omuntu wowansi kivula abantu bowansi tebamanyi sente kyezikola actually the NGO funding processes erina okukyuka nti zino sente ziva mu international bodies nga zitekebwa mu government nti za buyambi oba zaki oba waliwo project gye bataddemu sente funding gundi erina okukyuka nti ne bana abantu bowansi abo bakulembera babaleete nga babeewo beba ministry bayite omuntu oyo akulira abantu ku kyalo oba weero si oba abatuuze abakika ku lukiiko lwekyo kye muleeta bajje babeewo sente zino nga zireliizi